Bayibuli egamba nti azaala omusirusiru yeereetako obuyinike, era kitaawe w'omusirusiru tafuna ssanyu. Ey'ennongero 17:21. N'olunyiriri era 17:25 lugamba omusirusiru buyinike bwa kitaawe era bubalagaze bwa nnyina. Bw'okkirira ku lunyiriri olwa 28 Bayibuli n'ekugamba so nno omusirusiru bw'asirika olowooza alina amagezi, era bw'abikka emimwa gye alowoozesa abantu nti mugezi. Ne mutabani wa Hajji Naddi osusse. Si buli muntu ku nsi nti tukwatagana naye, era si buli muntu ku nsi nti mutuukirivu. Nze nabeeranga mu opposition, omulabe wange yalinga omu Pulezidenti Museveni, kuba abantu bonna bakolera ku order za mwami Museveni. Oba musirusiru nnyo nga Bayibuli bw'egambye okutandika okuvuma abantu abaliraanye Museveni, emmundu n'ogitunuuliza abantu bano abamuliraanye ate n'ovamu ku Pulezidenti Museveni. Mutabani wa Hajji Naddi sirina budde bukuddamu nnyo, naye njagala nkubuulire direction gy'okutte si ntuufu. Kibi nnyo era njagala weeyise nga kitaawo, kuba kitaawo si musirusiru nga ggwe. Kitaawo tavuma bantu, tasobola kubeera ku TV n'ayita General Nalweyiso ddubu. Nsuubira ggwe oli mwana muto, okyalina future, naye direction gy'okutte si nnungi. Omukazi gw'ovuma akuzaala, akusinga emyaka, akusinga buli kimu. Ffenna bwe twalinga tukola amannya tetwagakolera mu kuvuma bantu. At least ovumamu Museveni afuga eggwanga, n'ova okuvuma abantu. Njagala nkubuulire nkwa advice eno nga Bajjo, kuba nze mbadde nnyo mulayiti ate sikoze linnya nga nvuma bantu. Nsuubira tolina na nsonga lwaki ovuma omukazi oyo. Ate ntera nnyo okulaba ng'ososola Abanyarwanda. Abanyarwanda bakola ki? Nze ndi musajja Muganda, neesobola kuva eri nenvuma Abanyarwanda, kubanga kitaawo kennyini yawasa abakazi Abanyarwanda. Nina muganda we gwe nasoma naye yali Munyarwanda. Genda otte maama wa taata we yakwanako, genda otte muganda we Omunyarwanda gw'azaala, genda otte Abanyarwanda be wali oyagaddeko, kubanga omuntu ategeera tribalism tosobola gifuula ki. Abanyarwanda be batuzaala, Abanyarwanda be bazaala bamaama ba Buganda, Abanyarwanda babeerawo dda. Era omuntu yenna apuliikinga gospel of tribalism oyo aba muwumbatuutu, aba tategeera. Njagala nkubuulire ekintu kimu mwana ggwe, njagala okendeze sipiidi gy'oleese. Njagala okendeze sipiidi, lekerawo okuvuma Abanyarwanda, lekerawo okuvuma ba General Nalweyiso. Abakazi abo babonaabona. Mu State House erimu abakazi 3 bennyinza oterawo omukono. Abava mu makisi bakubira na masimu, sina mikwate sibeegulako, sina kye mbaagaza. General Nalweyiso okuva lye yayamba ba Evelyn Laggu, ayambye ba Sarah Shoti, omutima gwe wali okoze eki ku nsi kuno. General Nalweyiso ye muntu ali open, agamba kino nja kikola, sijja kikola. Olwo omukazi gwe bayita Lucky Nachobe State House Controller ali open, akola bimukwatako, talimba, akwata essimu y'omuntu essaawa yonna, alinga Lefunaanti Nakalema. Bw'osemberera Nakalema enguzi ekutama, olaba nga ebintu by'ensi bikumaliramu bwereere, olaba nga akulaga embeera nti is human like you. Nze olaba nali saagala omukazi gw'ayitanga Moleka Amukama naye saamuvumako. Waliwo n'omulaalo Museveni gwe yankwasa nga yalina okukolanga ebintu byange, yanneeragirako naye simuvumangako kuba alina bye yali ankoleddeyo. Okuvuma ebiseera ebisinga si ye solution. Osirika time n'etuuka. Time etuuka wali osubira Moleka Amukama okuva mu State House. Time etuuka naye okuvuma abantu si kye solution. Nze sikkiriza mu muntu avuma abantu. Pozi ng'ovumibwa n'abagwagwa b'NUP kuba bw'ate ensi bagitwala mu direction endala. Ate mu NUP mulimu abantu abagezi nga Lubongoya, mulimu nga Tony Hozi, mulimu Nubian Lee, abantu abategeera. Mulimu Bawaiswa Mufumbira, Babigirwa bategeera. Si bonna nti basiru, naye ate waliwo abagwaga boolaba nga tebategeera. Ffe abamu twakyawa gavumenti ne tujagala olw'abantu engeri gye batuyisaamu. Kati nga bafande Ddamulira be batwagasa gavumenti eno, tosobola kusula njala nga Ddamulira waali. Jerusalem Sade wali tosobola kusula njala. Ba CDF Muhoozi bali hambo,
Nkubuulira abantu abali approach ba PS Bagiire bano ba PS Bagenda banabako ba Judith ba Betty Kamya ba Betty Namugwanya abo ba Doni Wanyama manyoru yayi lw'ekivubuka ye mutugo okuba n'obyogera naye oluyayi oyo omona singa twali tuvuma singa twamuvuma dda kuba omuno omulimu gwe ogw'omutwe kulimba na butakwata ssimu omuno omukubira essimu mu January agikwata December ate n'akulimba naye nga tetumuvuma. Mutabanyi wa Nadduli oli mwana muto va ku General Nalweyiso fe abantu batukoze ebintu Museveni nakwasa omuntu n'akulaga embwa naye nga kyomuvuma okuvuma kwa serious naye time ejja tuka agende nga kamukama teri muntu wa mutima mubi aliraanye Museveni agenda kuwangula era kivula nga b'emitima emirungi babeera promoted. Jerusalem Sato sobola genda ggulu n'atakuwa ky'oyagala mpozi nga tayina. Kati njagala nkubuulire va mu kuvuma abantu olaba n'abawagizi ba gavumenti n'aba diaspora ba Emily London Basaala Musana ab'e Toronto Canada batuzaamu amaanyi. Kituufu waliwo abakozi ba gavumenti abalowooza nti bo bali mu ggulu abalowooza nti bo tebagenda kufa naye obaleka kuba kati nsaasira bano abantu abavuma Museveni musajja yeekaddiidde ali myaka 8 bw'oba tomwagala nga president mwagale nga kitaawo bw'oba tomwagala nga kitaawo mwagale nga jjajjaawo bw'oba tomwagala nga jjajjaawo mwagale ng'omuntu omukulu omwekitiibwa muleme muyisa mu kamwa. Nolaba abakazi waliwo omukazi bamuyita Pastor Fiona Gasaana asabira buli muntu nze yansabira simanyi kitegeeza nti omwana omusirusiru avumaganya nnyina mutabanyi wa Nadduli ovumaganya kitaawo. Njagala okule weesonyiwa omukazi gwayita Nalweyiso abakazi ababonyeebonye n'ensi eno nze simwegulaako Nalweyiso simukubira na ssimu kaabe nakyo be simukubira ssimu naye nze ndaba ebintu engeri gye bahandulingamu ebintu eggwanga nali beetuumyeko ogende wa Nakalema buli njimutu enjala gweruma Kampala addukira wa Fande Nakalema kuba bamanyi agaba emmere bamanyi ali welcoming osangayo abannaku bwe bati nga bangi osanga abannaku bangi nga bagezeyo nakufuna kyakulya n'atabennya teyeenyinyala bantu naye moleka Mukama yeenyinyalanga abantu Mukama yamulaga wa wayina oggwa abantu abamu balekanga Katonda n'abasasula kuba ensisi yaabwe ogenda kufa nabo bajja kufa. Bino ebigambo bye nkugamba mbigamba ng'omuntu sirina kyenkwagaza naye ndaba oyise wookoma va ku Banyarwanda va ku General Nalweyiso kubanga n'Abanyarwanda wooli wasoma nabo baganda bo wakula nabo ate omuntu ng'olina sense of humor tosobola kusosola mugwa kuba ffenna tuli bantu omu Katonda yatutonda ali omu ate Abanyarwanda balina omusayi gwa red nawe olina gwa red kitaawo mu nsiko gye yakoleranga obusawo Obuganda era Abanyarwanda yalinga nabo mwejje muze ndi Muteeso ndi Munyarwanda ndi Muganda ndi Mulugwala tebikola ffenna tuli omuntu omu ate ffenna tugenda emmanju ffenna tufusa oxygen ate ffenna tugenda wa Mukama Katonda yatutonda. Buli lwobanga ofulumya akamwa okusosola Omunyarwanda manya nti Abanyarwanda be Bayisirayiri Katonda be yasindika mu Afirika. Ffe Abaganda twepaaka naye Abanyarwanda batusinga amagezi Abanyarwanda batufuze Abanyarwanda tubawasizza Abanyarwanda bannyinaffe kati gwe mutabanyi wa Nadduli lwaki buli kyovuma oba ovuma Abanyarwanda. General Nalweyiso govuma akoze bagaize sobola kuvuma wali wansinga okuvuma naye nze namanya nti omulabe wange yali omu President Museveni era ebitagitadde byonna oba bannimbye sobola kunyigira Nalweyiso sobola kunyigira nakyo oba Nakalema Museveni yaba akulimba naye va ku bantu nze njagala mbabuulire bannayuganda mwena ensi tegenda kukulaakulana nga tuli mu tribalism wuyo people power eri mu kutiisatiisa abantu mu kooti y'abantu munnayuganda alaba video teri muntu agenda kukangakanga nakigamba dda ate n'abantu ebyobufuzi mubivemu mu bikoowe Bobi Wine alina kyekwatako okulaga nti akyali w'amaanyi kubanga aswadde. Nina bividiyo bibloga byendabye mbu temufuluma mu nnyumba temugenda mu ttawuni tewali agenda kubatiisatiisa lino eggwanga lyammwe nze Bajjo nze mbagamba mutabanyi wa Nadduli funa wookoma bw'onoogaana nkuwooninze mu bukakamu nkuwooninze mu buwombeefu bw'onoogaana okuva ku bantu abakusinga emyaka bwe naakugirayo enjala omanyi Bajjo kyategeeza nti ezo entalo ze nsobola.